Okitegera ngena upgrading nga ni Benz. Ni mu family ya Benz. Okitegera kitibwa kyange kye kino. Okitegera abantu we bajja okukakasa nti Michael kuluno kyekyo kugamba tuli bakozi njala mutegeere sagala mugaye nti bampadde soko gisomeseemuko wano kati wano ekola ki wano emmotoka eno byonna ebikola ina akatabo kaayo naye nange sina kasoma ekola ebintu bingi togivuga ng'otamidde togivuga tevaawo ng'otamidde tovaawo ng'otamidde etegeera bulungi nnyo era egamba ofune drive omulala akole ki akuvuge emmotoka eno ekulagira ekirima bino byamakoona eba yagambye dda wano Benz muzimanyi mukoona bagamba mu maaso 500 kilometers oba 500 meters waliyo koona ekubuulira ne waba waliyo accident waliwo kamera wano ne sensor era ba kilometers mpitirivu nnyo nga tonnaba nakufuula gy'okola ki gy'ogenda so emmotoka eno nange nkyakola ki yogayoga muganda wange ekyuma tulaba kyamaanyi kuliko ekyuma ogula ekyuma tuyiwamu ekyuma ekipya saala za mukama ne bazannyo mukama Katonda okuba nti yatuukiriza ebirooto ekimu ku birooto byange era ndi musanyufu nnyo okuba nti na upgrade nze okuva mu Benz eri nenzerako mweno. King, kino kitegeeza kyero obulamu bwo? Kino kitegeeza nti obugumiikiriza buyamba. Kino kitegeeza nti Mukama Katonda ky'oba omusabye wadde kirwawo kimala nekikola ki nekituukirira. So in achievement nnene nnyo ku bulamu bwange. Ndi very happy nnyo. Ndi musanyufu. King, oli muvuzi wa Benz? Ndi mu Benz family. Oli mu Benz wa? Family ya Benz mwendi. Kati kino tukiwalira mu sente ngameka. Kasante kanjiko naye kugasagala ku disclose nga sente ezo eziyinza ottiisa abantu oba n'okulowooza nti nejalaba naye nga nze kyembanja gadde naye nga kasente kanjiko omuntu amanyi ebya internet asobola okugenda ku Google n'agiraba. Bagiyita batya? Bagiyita Blue Efficiency AML 350. King Mike bigenda kwogerwa muganda wange nti oba bino byebimu ku bibala omusajja byazza kungula ze yamuwadde akasembi emirimu gy'abadde azaakola okukola kikkirizibwa no matter how sente ozifunyiwa naye ng'okola nze kyensinga okwebaliza Katonda nti nze siri mubbi okitegedde obugumiikiriza bwange n'okwewaayo kwange bye bintuusa ku byemba nsabye Katonda nkolere so obutabba n'okuba nti ndi mwetowaze kwe kuntuusa mu bagagga bange n'okulaba nti natoba okulaba nti ndaba President Kagota Museven n'okuba nti angondeza mu bintu ebirala byemba njagala so ndi musanyufu nnyo nti ekintu kino kivudde mu ntuuyo zange. Temulimu omukono gwa Muzeeyi ne bwe gubaamu tekigaana nti President Museven ensi yonna ebadde ekiraba nti tumunoonyeza obululu mbadde mu Eastern nga nkola so sente ezo ziba zinyongeza zikola ki ziba zina kyezinyamba okwongerako okulaba nga nkola ki nfuna kyemanjagadde. So wadde ochapa osasula okola mbadde chapa wensasula for almost 3 years nekimaze nekituukirira. As long as siri mu bya bubbi ebintu bya ttaala n'emmotoka nnyingi nnyo abazivuga n'engeri gye banoonyamu sente ze bazimanyi nange ngenda ginyumirwa. The harder I earn it is the sweeter I enjoy it. Okitegedde so engeri gye ntobyemu kufuna sente ozigula emmotoka eno engeri gye ngendo ginyumirwamu. Kawulidde mmoroka gye waleese kati yogera n'okwogera bulungi nnyo eyogera nange bigambo ki byemuwayamuko bigambo tonvuga ng'otamidde bigambo maaso waliyo enkuba ebigambo enkya wajja kubaayo omusana ebigambo okitegeera bwe bityo. Zino mmoroka zitiisa ebiseera ebisinga emikolo gyawedde because first time ogiteeka ku main eyinza okuyiwa ekimu mubaamu essaala za Katonda kuba Katonda yagijja gyebadde e Germany negiyisa ku mazzi ogituuse mu Mbaasa okujja e Nakawa otegeera ogikiriyalinga byonna Katonda yabadde anteeramu essaala. Ebintu bya industry si byangu mweyizayizamu waliwo abasajja abali mwenaalimu nga bali India basigala eri byonna bagenda otandika okwogerera ebyo byonna ebigambo bigumidde otya? Ebigambo nabigumira dda ate nze ndi musajja wa bigambo so abantu bonna abanjogerera ebigambo mbakwasa Katonda nabikolwa kuba kati gwewaddeyo ng'onjogerera ebigambo bye kino kyokka kikubuniiza n'okola oti okitegedde so kati nze abonjogerera bazzi banjogerera okuva we natandika okuyimba paka kati
So this is a very big achievement on my side. Era mpulira bulungi era nebaza Mukama Katonda mwebala nnyo aba BBS okola nti Michael dako politics yawedde. Waliwo yangambye waliwo yanjye maka message ku matana ga mmoroka kini Michael jayina yogera n'okogera naye yatugambye mbu agidedicatingira bebeko. Nawe badde nyu mudedicatingira naye tali mu Benzo family oyo ye Japan okitegeera singa abanga ali mu Benzo family osobola mu dedicating naye kati bino tabitegeera okitegedde tasobola na bitegeera wadde bitukako okumpi. Bwe mwali mu group ere ya meeting wa Museven kiche wayigamu Museven mu mazo mu meeting na face to face okuva ina meeting ya President Museven obulamu bwange bwakyuka era bugenda bukyuka mpola mpola butya nti nafuna omukisa gwa amaanyi era Katonda gwe nebaza wa amaanyi abantu bonna abadde ba meeting ya President Kaguta Museven abadde tabasomesangako nga omulundi gwe na meeting nasangawo omusomo kati omusomo ogwo yatusomesa ebintu bya mirundi mukaaga kati ddala ebintu bya mirundi mukaaga botafunako kyokwatako ddala batolina magezi naye ebintu byatusomesa President Museven kwentambulira era temukyadda mukunda banga ndeekaano bankola nti wabula okukola obukozi okulanga n'abalala bakola okulaba nga tubeera bomu era nebaza President Kaguta Museven webale nnyo okunsomesa nze nensomesebwako omukulembeze w'eggwanga kyakabi nnyo mu byafaayo byange okitegedde era ebintu byebimu ku byatusomesa byemugenda okulaba nga nkola mu bbanga Katonda singa n'abatwadde obulamu. Michael Ngamfuta obadde so involved in politics era politics ogimanyi nti audience etuuka ne mugiyuzaayuzaamu politics yawedde tudda ku stage what is next because to expecting a stage omanya abavubuka ba audience bakipagabaamu n'ebisigadde abavubuka mbagamba nti okwekalakaasa temuli mirembe abavubuka mbagamba nti okunyumirwa n'okukola n'obugumiikiriza mwe muli emirembe so nze ngenda bakuba muziki tolooza nti abawagizi bange bagwayo abawagizi bange bakyaliyo bangi badde balinze ebbanga lyembaddeyo mu dancehall nga mbalekeredde ndi mu bya politics sirabyeyo omuntu afulumya dancehall tuninage kati era mulinze nkomyewo mbabonyeebonyi mu dancehall kuba nze kabaka wa dancehall era bali eyo nga mukuba dancehall mutegeere the king is back politics aside now tugenda kuba muziki albamu yange ya nyimba 15 Mad Love so mujirinde musically we are going to speak. Okay King Michael omuntu yandigambye nti oba tuli Michael otikindu bwensimbi bonna barade mu benze eyo wakitagenda nagule nyumba oba nagimaliriza eyo gyazimba. Building is a process otegeera ate buli omu aba nekyayagala tekyensaba abantu babeere nga tebayingira nnyo private life yange okitegeera enyumba na biki ebirala nina ebintu bingi nnyo construction bingi nnyo bindi mukola otegeera so sagala badde ku ekyo bafocusinge bamanye nti anytime nja kuyingira ennyumba yange ne family yange as long as we are contented with my family abaana bange ne mukyala wange birala babitulekere. Okay omusajja wamukuba ekikono kya omusajja yakuba ekikono ky'amaanyi mutandika okuliyetingawo n'embeera kati sikikosindikira bebekulu obubaka obubaka bwempa bebekulu bwakuba nti ngeri gye tuli bantu bakulu yebale kumpuliriza n'ava ku politics nga bwe namugamba n'amwesonyiira ddala okitegeera kati tugenda mu ndongo alina kulaga muziki wali nange nindaga omuziki politics yawedde. Benzi ne Land Cruiser anasinga owa Land Cruiser bwakunyonnyola ebya Land Cruiser ogamba yasinga owa Benzi bwakunyonnyola ebya Benzi ogamba yasinga so olwo lutalo twalulekera Katonda kuba buli wawa nekyayagala. Omusajja ebintu byabadde nga abigoba ng'apanga era mpaka wakituuseeko era essaawa zino njagala nsoose n'okwebaza muganda wange omukongratulating King Michael olw'ekkula lyatuuseeko okuleeta ekyuma ekipya kino ekyuma nno amaze ebbanga ng'akiŋŋamba okitegeera nti akyetaaga okitegeera era ng'ali mu kupanga bintu by'okitegeera so nti kiraze nti abantu bakola okitegeera mubeereyo nga mbalabulala naye ng'abantu bakola ebintu byabwe okitegeera era ngamba nti big eye 221 muganda wange nina okuba nga ndi mu formatic era akituukiriza era gy'alimu era nange bwe nnaaba nina kyentuddemu nja kubayita bagambe bannange kati nange ntudde muno okitegeera
buli muntu yeetaaga emmotoka ffe nga emulaba mbu nno n'omulimu gwaffe tuli mu showbiz okitegeera nti omulimu gwaffe okuyimirirawo olina okuba nga wooli okitegeera ng'oli ku mutindo ng'oli ku level okitegeera so olina ebintu byetaaga okuba ng'obiina nga byamaanyi okitegeera so nange bwe naaba nga ndeese eggaali era nja kubagamba okitegeera mbagaye mujje musanyukireko yaman ebintu ebimu anti babiragaalaga okitegeera so gangamba nti mu bintu ebimu nga ate byo bino kuba nga biri private okitegeera bajjukira nti wabeera zi family zaffe wabeera biki so ebintu ebimu kati ng'amayumba ate ebyo tubikuuma nga biri private yeah. Tetubagaana kuba bazenga boogera ebintu ogamba ffe tugaana muntu kulowooza nga ye walowooza oba golowooza nti yakajjeewa okitegedde neffe tukugambye nti abantu babeereeyo nga bakola ffe tuli basajja tukola okitegeera omusajja yenna obeera opambana mu ngeri yonna so King Michael era mwebaza era nange nga bwe naaba nga nina nange kyendeese era nja bagamba nti owange big eye abayita mujje mulabe yaman yeah. Si buli omuntu akikola abakuba ekikono abo nabo osanga zembeera zaabwe naye si buli omu naye era mbasaba nti si birungi nti buli muntu twalina kwagaliza munne tulina kweyagaliza wano mu ggwanga Uganda okugenda mu maaso okitegeera so buli weyagaliza munno ate negamba somewhere somehow alina wajja okuyambira mu kumwagaliza okwo yeah. Yeah. Bambi sound. Hala? Yeah. Akati politics byawedde. President mwamulabye akalulu twakanoonyeza era yawangudde president waffe era tuli kushiwa ddiiru nti eggwanga lyaffe kati ngamba nti future eri secured bulungi okitegeera so omuntu ng'oli eyo ng'okyampala nakubya ababufuzi ate awo bamukyamu okitegeera nti wali twawedde twabadde mu competition buli omu ng'asekaza wuwe era at the end mwalabye omuwanguzi yaani so ngamba tukkakane tugende mu maaso bwe mba nze okuyimba ndeka nnyimbe okitegedde osanyuke nange nkola omulimu gwange yaman Central bayinza okuba nga babba n'akalulu kaffe mu Central bayinza okuba nga akalulu kaffe bakabba mu Central yes tukyanoonyereza mu Central balina okuba nga aba opposition babba akalulu kaffe mbabuulira amazima okitegedde ate mpozi n'ekirala ekyatu affectingamu nti mu Central twali tuyise eri yonna yonna mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga tunoonya akalulu twali tusembera mu Central akakiiko k'ebyokulonda ne kayimirizaamu okitegedde campaigns z'omu Central okitegeera so mu Central gamba tetwanoonyaamu bulungi okitegeera because awo batuyimiriza ebbanga because twali tusembyayo Central so ngamba kyatu affectingamu so naye singa twajjamu era nga bwe twayita eri yonna yonna mu North mu Western mu wa okitegeera era singa mwalaba ya kuba abantu nze kimanyi bagala NRM ne President Museven era nga mulaba abantu bwe twawangula